DPTV Uganda, Dawn People Television. Ekiriwo kaadi zifulumye era nga bulijjo nabaga nti zebuswa jakusigala nga nsanyufu eyo banaaba bawadde ate ne banaaba bawadde nabo mbalirize no independent minds. So abatazifunye n'abazifunye eyo si enkumi abantu basalawo nga buli musajja bw'atuula atuulanga afiiriddwa sebo ofiiriddwa ki kyanaku nnyo kyanaku ddala nali mu kalulu akawedde by-election ekyo kifo ekyokujuliza omubaka wa palamenti n'ekitoneramu Muhammad Segiri ekyakawembe North mwe kubamu abankolako olukwe n'agamba jangu n'obaandi obonera ekibiina n'obanga osabye rusifiri ne bwaba banagikuwa bagikuwadde ate bagipadde nakolera ekibiina ne sijja seesimbawo nekola buli kimu kyonna ate bagipadde ekisobolera ddala nkola petition n'omuntu gwe babadde kaadi enyonyi tali kompite abantu bamwagala buli wajja baagala namuyita mu sulo kati nze kyeyagala okutwalayo ennyonnyola akakiiko k'ebyokulonda omuntu abakuweeredde mwasinzidde ekyokumuwa kaadi mwagala kugulamu buli kubanga wano gwabadde kaadi serewiri yagabana wano ebisanja yakufuna ebisanja ebina emyaka abiri abadde bweyasooka nalada kyamaani weyo si wange yakafuna mukaaga abadde emyaka asatu mu mukaaga yajja na Museveni agenda na Museveni tukoye sitegedde enyuko kikiwasinzeko okuwasa bibiri kaadi olunaku olw'enkya nkwala petition yo petition banagiwuliriza ne kusande naye akasente katambudde kati bonna tosobola kufuna kaadi osigala tofuna kaadi awafaanana so nolwekyo nze nkyagenda mugezi kutwala petition kati olungi wano nkukolera eki nagamba jangu nkukolera eki kati kwate bibika kwate obusoja ambala kugulamu abantu banyonyole ebyo bya petition byoddamu tegenda kola kangezemondabe naaze ngulese. Oluvannyuma lw'akakiiko k'ebyokulonda mu NUP okugaba kaadi ez'aba road mayor ne bakansala ku mitendera egy'enjawulo olunaku olwaleero, abamu ku bammiddwa kaadi ye Sauda Madada, wabula Muhammad Nsereko avuddeyo n'agamba nti y'omu ku bayinasse mu Kampala era agambye nti be bagenda okuba n'ekisembayo era yagamba gw'anaendoosinga yagenda okuwangula ekifo ekyo, n'ateekawo ekifaananyi kya Sauda Madada era abuuzizza nti basuula batya empologoma eno eya Sauda Madada. Statement nnene tugenda bitunuulira. Luswa Luwembo mumuwulidde ne munne bwe batu bwe boogedde, so nga ate Uganda People's Defence Forces oba UPDF ekubye abantu babiri amasasi agabatiddewo ng'ebateebereza okubeera nga bano mbu babadde babbi bafiiriddewo. Mu ngeri emu tetugenda kubeera nga tubuusa amaaso ensonga ya NUP eri mugenda maaso n'okubeera ng'etambulira ddala mu kiseera kino. Muganda waffe Madubala tuyinza okugamba nti ssanyu gyonna kutegeezezza nti Madubala ono State Anthony yabadde asazeewo bamusibe emyaka 10 bamusibe emyaka 7 oba aliwe milioni 15. Leero kooti esaze ekisembayo naye kunze nyinza okugamba nti kiwa essanyu. Byonna tugenda beera nga tubitunuulira. General Muhoozi Kinyerugaba
asinkanye munnamagye munne okuva mu British Defence Forces. Tugenda bitunuulira katukole bwe tuti tukomewo. Mbanirizaako basebo ne bannyabo kasubire nti nno muli bulungi. Ekiro eky'olunaku olwaleero njagala kubasaba video gituwere like eyakatwegattako, genda maaso n'okubeera ng'ate osubscribinga mukwano gwange, ensonga etambulire ddala bulungi maridadi sana kabisa mwana wa maama. Kakati katutandike n'emboozi ya Madubala. Madubala olunaku olwajjo twazze ne tukutegeeza nti ono yaleeteddwa mu kooti era State Anthony n'alagira ono bamusibe emyaka 7 oba si kyo awe engasi ya miliyoni eza Uganda 15. Era wano famire maama yawulikise nga maziga gamuyitamu, era twalabye akatambi nga yeegayirira mwami Museveni n'amugamba omwana wange muleke bwe ndwala yanzijanjaba ne kati lino ebbanga ndi mulwadde. Kale nno bwe babadde basalira Madubala ono bino bye bibaddewo. Kanbitandike nga we byabadde. State Anthony yavuddeyo n'ategeeza nti emiliyoni 15 oba emyaka 7 gye gyetaagisa Madubala bw'aba ayagala okuva mu kkomera asasule miliyoni 15 oba emyaka 7. Wabula bino bikyusiddwa olunaku olwaleero. Madubala ne batuwa ate version endala ewa ku ssanyu. Madubala amaze ebbanga mu kkomera. Wabula bagambye nti Madubala ono agenda kusibwa emyezi 12. Emyezi 12 gwe mwaka gumu. Omwaka gumu abadde yakatambuzaako emyezi 10. Kitegeeza Madubala agenda kusavinga emyezi 2. Kitegeeza emyezi 2 mu maaso Madubala agenda kubeera nga alya butaala. Gano mawulire malungi naddala ku misango egyogerwako nti yagizza. Misango minafu nnyo. Ebimu ku bye batunuulidde nga bata Madubala ono, nakugambye olunaku olwajja emisango gye yakola mwe muli hate speech, Malisia simanya bikoze bitya n'emirala. Bagambye nti mama wa Madubala tali bulungi, era Madubala yabadde ng'alabirira famire, ye breadwinner mu famire yaabwe. Kale nga n'emisango gye yakola yagizza lwakubeera nga yali ayagala ttutumu ku mutimbagano, ne basalawo ne bagamba ka bamusibe emyezi 12 gwe mwaka ate akasavinga batoddeko emyezi 10, ekitegeeza nti emyezi 2 Madubala gy'asigazza mu kkomera. Kale muganda wange tukwagaliza birungi oveeyo naye bwe tuba tukola oyinza ocriticizing gavumenti, naye si kirungi okuwemula okukola ki ekyo kyo tukiyige, kubanga bajja kitusibira emirundi mingi
newankubadde nze sikitwalanga nti yensonga Madubala kyeyali ayogera byali bituufu va ku kuwemula biri bye yali awemula naye yali mutuufu. Kaakati bwe tuba nga tuvuddeko awo njagala era onzikirize mukwano gwange gwe akyagenda mu maaso n'okubeera nga ongoberera nkutwaleko mu bigambo bya Sauda Madada ne Muhammad Nsereko. Of course bingi ebiri mu kutambula ku mutimbagano. Ku kaadi Sauda Madada tebamuwadde kaadi n'ebiringa ebyo. Mbadde ntunula nenfuna posti ya Muhammad Nsereko nga wandiise agamba jukira twayogera ne tugamba nti buli omu alinze kibiina kya NUP kigabe kaadi balabe wa we bayinza okukozeseza omukisa n'okufuna abo abayinza okunyiiga bo babazze ewaabwe. Muhammad Nsereko agambye bw'ati, who has thrown Mad Sauda Madada n'agamba nti no warriors in Kampala Central, we shall have the last decision inshallah. Natutero ekifaananyi kya Sauda Madada. Mu kifaananyi Nsereko kyasiiga atulaga nti Sauda Madada wa nsonga nnyo, w'amaanyi era wa mugaso nnyo. Ekibiina tekyandimusudde, tekyandimumye kaadi, era n'agamba nti we shall have the last decision, tujja kubeera n'okusalawo okusembayo. Saagala kuwanda muntu bigambo mu kamwa, kiwulikikanga nti wayinza obbeerawo okwogerezeganya, because agambye ye gwanawandako eddusu yajja okuwangula. Okitegedde? Era ye muntu y'omu agambye mu nnaku ezitali zaawala Muhammad Nsereko agambye mu nnaku ezitali zaawala agenda kulonda Lord Mayor. Jukira NUP emaze okulonda bali mwezo okujja okubbinkana ne Lord Mayor Elias Lukwago aliko kati incumbent. Kati omukulu ono agamba nti naye agenda kulaba ani gwanaleeta ku bwa Lord Mayor, ani gwanaendoosinga ku bwa Lord Mayor, ate agamba nti kulwekisa kya Katonda gwe naleeta yajja okuwangula. Muhammad Nsereko ndowooza olabye nti batandise okujja mu layini bulijjo NUP we bakwatidde. Katukkirize nti ebifo bino nabyo babyagala, naye ebifo ebikulu bye byobwa MP. Ebifo ebikulu bye byobwa MP nga bw'olengeraawo. I will announce my endorsement for Kampala Lord Mayor soon. The one I endorse shall win. God willing. Send me your choice, we decide. So bw'atyo omukulu ye bw'agamba Muhammad Nsereko. Kati NUP ebateereddewo awo. Ekigenda okutaasa beebo abalina omwoyo gw'ekibiina ekya NUP. Kubanga abaagala obbakozesa bo bangi. Era bangi mujja bawulira nga bavuma NUP naye nga babaddemu bagenda kuba system ya NUP naye nga babaddemu. Yes, system eyinza okubeeramu n'ebirumira n'ekitegeerekeka. Okitegeera? Kakati ndowooza olabye Bansereko batandise okuvaayo beekwata abo abagudde n'ebiringa ebyo. Kaseera kagenda beera kakusomoozebwa naye buli kimu kijja kuggwa. Gwe kifaananyi ki ky'ofuna nga Nsereko agamba musuula mutya Sauda Madada? Era agamba bajja kubeera ne last decision.
simanyi gwe bw'oyinza kukirowoozaako but ekyo sofa kyekiriwo. Then osobola okumpa endowoozayo mu comment section gwe kikyolowooza era olowooza NUP yandikoze etya okulaba ng'abantu bano tebajja mu lujjudde kuvaayo ate ne bagenda against the party oba ekibiina. Kiki kyeyina okukola era kikyeyinza okukola okubeera nga ewona akaseera akazibu kano. Byebyo. Then ensonga endala gyenjagala okubeera nga nkuyitiramu nayo si nnene nnyo. Njagala kuyitira mu nsonga ya UPDF. UPDF ekubye abantu babiri amasasi agabattiddewo. Bano babadde bantu ba bulijjo ba civilian. Era mu statement ya UPDF egamba nti babadde babateebereza okubeera ababbi b'ente. Babadde babateebereza okubeera ababbi b'ente era ne babakuba amasasi mu kye bayise obutanwa. Okusinziira ku information gye tufunye eraga nti ekitongole ekikuumaddembe ekya UPDF ku lunaku olwokusatu ekiro kyakubye abantu babiri amasasi agabattiddewo nga babateebereza okubeera ababbi b'ente. Bino byonna byatuuseewo ekitugumu mu disitulikiti y'ekitugumu eyo ekiro ng'ennaku z'omwezi 28 lwe lunaku olwajjo. Ennaku z'omwezi 28 ku ssaawa nga 5:19 ez'ekiro. Major General Keith Katungi era nga ye komanda wa 5 Infantry Division oba ekibinja ekyowansi ekyokuttaka ekyebigere yavuddeyo n'agamba nti embeera eno yatuuseewo mu Kiterega Detach Namukola sub-county where 2 soldiers deployed to safeguard a community. Nti embeera eno yatuuseewo ku Namukola sub-county. Abasirikale babiri we batwaliddwa okubeera nga bakuuma ku kyalo oba ekitundu. Kakati bano be bakubye abagenzi amasasi. Ensonga yavudde ku ki? Abasirikale babadde ku duty yaabwe nga bagenda maaso n'okubeera nga basafeguardinga nga bakuuma. Then ne balaba abantu bo be bayise basuspect nze okubeera nga babba ente. Era bwe bati bano babasindiridde amasasi bwe bagezezzaako okubeera nga bavuga badduka. Kitegeeza poliisi yabalumbye bubi. Then ne bagezaako okubeera nga basimbula emmotoka badduke. Wabula awo mu masekkati okumaliriza nga bano basumuludde ebyasi era abantu babiri ne bafiirawo. Okusinziira ku ssentebe w'ekyalo yavuddeyo naye n'awa sayidi ye n'agamba nti bano abantu ababiri okuli amannya nagafunye wano njagala kubeera nga kusomerako wano. Okay. Bano abantu ababiri babadde babuze. Ekkubo lyabadde libabuze. Then ne bagenda bawetera awamu. Kati bano mu kubakanga ekyazzeeko kwabadde basekula masasi era ne gabattirawo mbulaga. Bantu babiri bafudde.
kuno kwabaddeko Obutu Joseph nga wa myaka 5 era mutuuze owa Mungei Village. Kwabaddeko omulala nga ye Opera Richard myaka 42 nga mutuuze owa Amoyo Koro Village. Pera Parish Omiyo Nyama Sub-County mu Kitugumu District. So Katungi nakutegeza nti ye Major General atwala ekibinja ekyokutaano ekyokuttaka yakonfaminze okufa kwa bano era ne bakontaktinga famire zaabwe okulaba nga babayambako oba babawa support ku maziika g'abantu baabwe era n'okubawa convoy n'obubaka obuba kugamba obubakungubagirako era bategeeza nti UPDF yegenda okubeera nga yeetikka eddimu lino ery'okubeera nga baziika abagenzi. So Uganda Police, UPDF yavuddeyo negamba egenda kubeera ng'ensonga zino ezibeeramu eyambako famire okuwummuza abantu bano. Naye kye neebuuza, yes kale ensobi ekolebwa naye lwaki abantu omuntu oba tomwaprochinga n'omubuuza akaana n'akaataano thani okumugugu bakuyita bakiyita batya okumugugumbukiramu ne mumaliriza nga atidde nadduka kiwalazima naawe ekikuleetera okubeera ng'ate osumula trigger. Twandibadde tuteekawo ko okuwuliziganya mu ngeri emu ne twewala obulamu bw'abantu obugenda mu ngeri ey'ekiyita mu lujja mu ngeri eyo ey'ekyeyonoonere just like that. Ndowooza nti wandibaddewo enkola ennungi okusukka ku eno gye tulaba ebyaddala. So weewaawo njagala kubeera nga naawe nkujjawo sobole okubeera nga nkwongerayo mu birala bye tulina ne sofa geego amawulire agava mu bitundu byeyo. Nzikiriza nkwate ekkubo nkwongereyo mukwano gwange. Wano we tugenda okutunuulira weewa njagala otwongera akatambi ka Luswa Luwembo oyo then tulabe ekiddako katuwe. Luswa Luwemba yeetaba mu kalulu ka NUP ak'okujjuza ekifo ky'omubaka wa Kawempe North. South yeeri eyakazibwa Bashiri. North we wali omugenzi Segirinnya kakati Kanso Nalukoola mwe yadda. Ne waliwo akamyufu bino mwabitegeera waliwo ne ebibuuzo ebyenjawulo era Nalukoola n'awangula. Naye mu kalulu kano mwalimu Luswa omu ku baali basuubirwa okuteekawo okuvuganya okw'amaanyi olwa sympathy eyaliwo nti abadde n'omugenzi abantu bamwagala ne bino ebintu Luswa byonna yabyonoona. Yeekoze obusolosolo, yeekoze ebyekisirwawo, abantu ne bakyawa Luswa to the extent nti ne bwe twagenda mu kalulu Luswa yakwata kyakumeka si kyakuna. Yakwata kyakuna kubanga Elias Lwimbazi Nalukoola ye yakulembera ani eyaddako gundi ono Nambi. Wokusatu yali ani waliwo awo owokusatu then ne tulyoka tuzzaako Luswa Luwemba okuva olwo entondo zaamumera wadde mwana muto
ne zimumerera ddala. Kakati ali tiimu independent era agamba ye president w'aba independent. Agudde kana akasajja koolengera ku nako kaavuganya ne kakkiriza nti bakawangudde. Ne kajja ne ku guno omulundi tafunye kaadi. Oyo gwolaba omumpi oyo era tafunye kaadi. Naye eyakutte kamera eyabadde waggulu oba mumpi bumpi. Nedda. Ne kaadi emusinga obuwanvu. Ne kaadi emusinga obuwanvu. So tuwulire conversation yaabwe then nzije tulumbe. Ekiriwo kaadi zifulumye era nga bulijjo nabaga nti nze Luswa nja kusigala nga ndi musanyufu eri oyo gwe banaabagiwadde ate ne baganda bange batawadde nabo mbaaniriza eno mu Independent Minds. So abatazifunye n'abazifunye eyo si enkomere abantu be basalawo. Laba omusajja bw'atunula atunula ng'afiiriddwa sebo ofiiriddwa ki kyanaku nnyo kyanaku ddala. Nali mu kalulu akawedde by election ekyo ekyokujuza omubaka parliament late honorable Muhammad Segri nkyakawedde no mwe mukubamu abankolako olukwe n'agamba jangu amaanyi gampedde n'agamba jangu n'omwandi ogondera ekibiina n'omwamba osabye rusifiri ne bwaba banagikuwa bagikuwadde ate bagimpadde nagondera ekibiina ne sijja seesimbawo nekola buli kimu kyonna basajja bebansuubiza bagende ate bagimpadde ekisookera ddala nkola petition n'omuntu gwe babadde kaadi enyonyi tali competent abantu tebamwagala buli wali tebaagala namuyira musulo kati nze kyenjagala okutwala ennyonyola akakiiko k'ebyokulonda omuntu gwemutweredde mwasinzidde ekyokumuwa kaadi maze kugulamu ndi kubanga wano gwebadde kaadi serubiri yakamala wano ebisanja yakafuga ebisanja ebina emyaka 2 abadde yasooka n'adda chairman weyo si wange emyaka 16 abadde emyaka 36 agamba yajja na Museveni agenda na Museveni kuko sitegedde enyugiwo kiki wasingiddeko okuwa serubiri kaadi olunaku olw'enkya ntwala petition yo petition banagiwuliriza tugerazwayo ku Lwomukaaga ne ku Sande banaziwuliriza naye ebulira akasente kaatambudde kati bonna era sente bamuwadde kaadi tosobola kufuna kaadi weofikayo tefuna kaadi awawafaanana sente ozitewa so n'olwekyo nze nkyakera bugere ziri kutwala petition kati onumbye wano nkukolera eki niweba nagamba jangu mukolera eki kati kwata ebbiri kakwata obuso byamala kukulawundi abantu banyonyole era petition byoddamu tebigenda kukola kangezeeko ndabe nze nkule kwegaye Luswa Luwembo aliawo tiimu byononese tiimu tubyonone awo ye waali tavaawo ye n'obwononefu bali bati ne kale tumwagaliza birungi mu tiimu independent ye tetulina buzibu ati tunaaba n'obuzibu tumwagaza eki musajja wattu tetulina abeereyo eyo bw'anaakoowa ng'avaayo oba nga abivaako right tetulina kyakukola kale Luswa yoyo tetusobola kumusukkakaawo okuggyako okubagamba producer tulinawe endala eya General Muhoozi okay General Muhoozi agezaako musajja wattu okulaba ngazze enkolagana ye n'amawanga g'e Bulaaya omanyi mu America talinnyayo awowo tebagattira ddala kaka kyakoze CDF w'eggwanga nga bw'ogenda mu maaso n'okubeera ng'olaba the Chief of Defence Forces CDF of the Uganda People's Defence Forces UPDF General Muhoozi Kainerugaba held a strategic meeting with the British
defense amanyiddwa nga Lieutenant Colonel Asher Wiseman basinkanye ne bagenda maaso n'okubeera nga badiscussinga strengthening okulaba enkolagana wakati wa ebyokwerinda n'obulipo obuliwo ku gavumenti eya Mwami Museveni era basinkanye basobole obigaayagaayamu ties ezo eziriwo obulipo obwo obuliwo bayinza bumalawo batya bagezaako okulaba nga bayita ebbali eno n'eno okulaba nga ebintu tebikaluba. Jjukira Mwami Museveni ayina enzikiriziganya ze yatuuseko n'eggwanga erya America mu nsonga z'okubudamya abagwira wano. Okubudamya abagwira tekyazze buzimbu Uganda twakedde ne tugaawo wange katugende tusabe. Mulimu ensonga nnyingi. Donald Trump bwe yavaayo n'agamba nti abagwira tugenda bazza ewaabwe, ekyo nno kyashookinga abantu, naye ate waliwo kye yakola nti abantu abali mu America nga bajjayo mu bukyamu abo bo tugenda funa amawanga gye tubateeka. Era n'ateekawo n'agamba nti eggwanga lyonna nga lirina obuzibu oba tulina obuzibu nabwo, waliwo we tusobola okukakkanyiza ku taayizi zaffe. Jjukira Uganda twagobwa mu mukago ogwagowa. Kakati Uganda ebadde yeetaaga nnyo eggwanga erya America. Si Uganda yokka, n'amawanga amalala mangi. Just nti Uganda ne Honduras be basembyeyo be bakyasembyeyo okubeera nga bafuna abantu. Era nga kuno kugirako akasente. Kyokka ate kiwa omwagaanya n'amawanga gano okubeera nga gatuula ku mmeeza gasootinge ku ebyo ebisoboka, buli omu bye yasobya munne. Uganda yejjudde ties. Era mujjukira nti America etadde nnyo akazito ku Uganda, abakungu bangi be yassaako envumbo sanctions, kati nga bafunye gap okubaako kye boogera nga bayita mu nkola eno ey'okubudamya abantu mu Uganda. Bino bye bimu ku bijjiddeko okulaba nga British Lieutenant Wiseman yazze asinkanye General Muhoozi boogerezeganye balabe ebyo ebikutte basobola okubeera nga babisumulula, ebinyweza bayinza okubeera nga babisumulula, naye si bwe kikola basobola okusumula kimu bibiri naye ne basigala nga ties ennene zo kweziri. So ennaku zino America eteeka sanction ku mawanga, eteeka kaga America nayo baaba entalo zeerimu pitirivu kamala. So ye ensisinkano ebaddewo era omukulu n'alyoka ayolekera ne batuteerayo ebyo n'ebisingakaawo. Tetugenda beera nga tusukkako wano okuggyako okubeebaza nti mwebale nnyo, mwebalire ddala mwenna abatugoberedde okuva we twatandikidde okutuuka wano tugenda mu maaso n'okubeera nga tunnyukira. Njagala kubeebaza bwebaza nti kye mukola kya muwendo, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Yenze Sajjime mbadde ne Morgan, munzikirize mbasiibulire wano. Tusinkane olunaku olw'enkya, mubeere bulungi, mweraba.